The newsroom, where untold story is revealed. Mathias Mpuuga Nsamba akiguddeko e Masaka, abatuuze bamuguddeko kiyiifuyifu nga omugole ekyagwa munnange ku nkyakya zabba era tasigadde nga emsambagere tezimuyiseemu lwakuvoola Bobi Wine mu bitundu byeyo. Ate nno mubaka Nambooze wuuno atabukidde Frank Gashumba amyisizaamu eggaali talina kyamulekedde. Kakati musajja mukulu amanyikiddwa nga Munyagwa then kwoteeka kabondo ka Mpuuga ka DP Block banna DA Democratic Alliance wuno omubaka amanyikiddwa nga Goreti Namuga abakutte kakota n'abalinnemula ennume y'ekigwo. Nze Deni akutuusaako ensonga tuli ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like etambulire eddala etuuke ku buli sekinnoomu eyo gyali ate naawe yakalaba video zaffe nga gwe mulundi gwo gususa okuba nga otulaba. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu asooka ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ate ofunenge emboozi tuteekayo anyiga waggulu awo akadde onyikaje mu personalize okateeke mu all then ofunenga notification ku mboozi zonna zetukuteerayo ku mukutu guno. Nkusaba onzikirize nkutegeeze nti gwagala olanga naffe simu zaffe weziryawo wansi tukubireko tusobole okulanga ate ffenna. Kansooke nkuwe video eno tweyongereyo. Sina lutalo lw'ennwana na muto wange Kyagulanyi tulwanira ki ekitaliiwo nze namubalaga aye mumanyi nedda tanambaletera wano nedda oyinza okwagala nedda siina lutalo lw'ennwana naye olwaleero 19 January 25 nedda tujjako wano mu January 26 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira ekisooka olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini January Mathias Mpuuga Nsamba mu bitundu by'e Masaka agenze mu maaso n'okubeera nga ayitako eyo nno ku mukolo ogumu n'ategeeza nga ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Singa si yalitwala Kyagulanyi Masaka mpaawo n'omu yali amutegeera kyokka ate nga kinajjukirwa nti bano bombiriri bannabuddu era bonna gye bazaalibwa. Abatuuze ne balyoka bamugamba twala eri finito twakowadde obubbi bo wabba n'ebitaano Mpuuga bamututte talinnya olw'ensonga ezo nga wagenze maaso n'okubeeraga ate nno obiraba. Kakati kankuwe video yino mubaka Nambooze atabukidde musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba namutegeeza nti ye mulimu ki gwokola wane. Video yino nkikanjikuwe. Bulijjo neebuuza omulimu mwannyinaze Frank Gashumba gwakola. Nkizudde nti Frank Gashumba abalirwa mu bali b'enguzi. Atya Obuli bw'enguzi bulimu ebika bingi. Waliwo kye bayita influence trafficking. Trafficking ni influence oba influence peddling oba trading ni influence. trading ni influence. Trading ni influence. Trading ni influence musango wa bumenyi bw'amateeka gutera nnyo okujja nga gavumenti eriko erimu olwanakyemalira n'effugabbi nti gwe bw'oba omanyi gundi ekitongole kimu ekyo ky'otunda ayagala okulaba minisita wa defense g'ojjako ssente n'omutwalayo. Ayagala okulaba minisita wa lands g'ojjako ssente n'omutwalayo.
ayagala okulaba omulamuzi gundi gojjako sente n'omutwalayo kwegamba nga you are trading in influence. Kibi nnyo eggwanga okubeera n'abagagga abatunda ebintu ng'ebyo nti olw'okuba weeteeka mu mbeera n'omanya abantu bangi ab'ebitiibwa n'otandika okutunda ekyo trading in influence. Bakiyita trading in influence oba trafficking in influence. Gundi mumanyi okumulaba mpase no. Namboze mumanyi nsobola omugamba bwe mugamba tagaana naye Kasimu amwetaaga amwagalako mulimu n'omuganja kutwalayo naye ompa mmeka bafuna sente nyingi naye abantu bwe batyo be basobozesa abali ma office okulya enguzi. Trading in influence, trafficking in influence, mu luzungu olwangungu influence peddling. Mu mateeka bakiyita trafficking in influence oba trading in influence. Ng'otunda influence obumanyi ng'otunda bumanyi mu ggwanga erikkiririza mu kye bayita nepotism. Mwana wani antuukiridde. Kakati His Excellence Bobi Wine the Ghetto Gladiator avuddeyo nno n'alyoka ayanukula abo ababagamba lwaki bawasa mu struggle n'okola ebintu ebirala ng'ebyagambye nti bannanuupu mwenna mbakubiriza oba mbakuutira kimu kyokka kwe kukuuma nga mutunuulidde ekyo ekiri mu maaso tuve ku eyo abayogeze bye boogera kubanga munnange baagala tusuuza akayanzi kaffe oba oliyaawo ate nga bo bennyini be basinga okubeera nga munywanyi beetaaga ate okubeera nga tusekerera. Ebigambo bya Bobi Wine si biwoomu eri abo naddala abamukonjera. Abasajja abamu abasirusiru abagamba kati bali mu kwasambaga nga bali mu struggle naye nga ne ku mulembe gw'abamandera nga balwanira freedom bawasera baazaala ono dictator kitabani kye yakizaala ku mulembe gw'Aminga nga bali mu kulwana. So celebrate namwe this is part of our struggle. Mumanyigane musanyukemu mufunemu light moments mufunemu happy moments. Zino moment zizituwa amaanyi okusigala nga tulwana. Struggle emirenge enyuma mugifune fashionable olunaku lwaleero. Kakati nno omubaka amanyikiddwa nga Goreti Namuga wuuno agenze maaso n'okubanga akwata akakota akalambirira lwakubanga babadde bavoola Bobi Wine. Ebigambo bya Namuga nzikirize tubiwulirize. Era bakyagirumwa nnyo ye honorable Munyagwa kugambye abo bamuwange yo si pate yaabwe muwanga ne wagireyo pate yaba foot soldier. Era ne nebaza honorable Kyagulanyi webala okuleeta buli kirasi ya muntu ku mmeeza kubanga saawa eno bano banyini bagaye bazimba Segirinya ne bano banyini ba honorable Mabike ono yali mu Nuupu. Era eggwanga njagala gimanye ono president w'ekibiina kya Social Democratic Party SDP yali mu kibiina kya Nuupu. Awonga gwandika you not awonga tutandika okuzimba ekibiina n'ebirala okutambula omukulu ono yali mu kibiina ekyo era sabo yayagalako kadi y'ekibiina tebagimuwa buwi. So ekibiina ekitalina constitution ono mwe yali ayagala okuweerereza era saawa eno ye gwolaba kakensa mobilizing antwala ano n'eri ekiki kyali ku bbali kati ali mu Democratic Alliance. Ekyo kyonna si musango kuba omuntu asobola okushifutinga here and there. Ne nze nebaza president Kyagulanyi ne tiimu yonna gye tulina ku secretariat nti mugenze mujjayo kye tuyita odds. Basegirinya bamabike bali balabanga abatalina makulu. Segirinya Nuupu nekkiriza nti asobola okubeera mu parliament. Bonna bakkiriza nti Segirinya ono bano baali baagala kidandala n'atafuna. Kakati Mabike waddalo n'akugamba Segirinya ffe twali tusinga omwagala omwebaze president Kyagulanyi. Number 2 akugambye bano twabalondedde mu constitution kinaye nga sinagenda constitution. Honorable Munyagwa nsanyudde akugambye tuyina leya Nuupu ina layers nyingi. Ina leya ya Kyagulanyi ina family. For me it doesn't matter. It doesn't matter. Naye akugambye nti leya ey'okubiri ye Babi n'abentungamu. Ni abantu baludde nga batugamba nti Nuupu ya mu Central kibiina ky'Abaganda y'Abaganda kati ndoza mwongedde okitegera. Honorable Munyagwa abategeezezza nti Nuupu is an involving party. Fenna mwe tuli kintabuli abengulu mwe bali aba mu Central je bali aba mu Western. Kakati ensonga ya party njagala ntegeeze banna Uganda nti National Unity Platform ina constitution bano mwe basinziira bano okulikurutinga ebifo byonna ffe ko twajjira batuwe kadi ne mukama we sawe no wa Democratic Alliance Honorable Mpuuga
kwe yasinzira okufuna ebifo byonna n'ekya deputy president siwulira nko bw'abuuza nti Mpuuga yali deputy president mu ssemateeka ki kati yabeezaawo Mpuuga yebeezezaawo bano abalala ekyo njagala kimutegeeza nti constitution gye nkugamba constitution yalonda Mpuuga gwatajja ku questioninga kubanga ona government alwanirira governance yali badde agamba nti ne bali ba honorable Mpuuga abaddewo bonna ate mubeerawo kubanga ssemateeka taliiwo naye honorable Mpuuga yaweereza wa deputy president ebbanga eryo lyonna nga ye leader of opposition ono ta questioninga akakola ki Mpuuga ali deputy. So ebintu ebyo n'okutandika okuteekawo bukwakkulizo kubanga tufolinza out n'abantu nakyo si kyabwenkanya naye njagala okwongera omujjukiza nti Nuupu yatwala obudde okutandika okwamendinga ssemateeka waayo amendments mu ssemateeka era twatuula nga bannakibiina eyo gyagamba nti eno pijoni constitution ya Luwongo neya Medadi Sseggona zonna layers nga bwazoogedde ekibiina kyatuula ne tuteesa kwa amendments ezaali zigenda mu ssemateeka era ebiseera ebyo jjukira nti Nuupu we yateeka mwaka waayiro nti omubaka wa parliament asukka bisanja bibiri. You remember that time? It made the debate all over. Ngabantu bagamba tukikiza era ne honorable Mpuuga yavaayo n'akiwakanya nti ssemateeka ekyo si kituufu tujja kuzimbanga abantu bagende kati ssemateeka eyo gye twatwala mu electoral commission ekisooka njagambawo disclaimer siri mu structures za Nuupu eza leadership nga party I'm a member of parliament but munnakibiina agoberera constitution eyo gye twatwala mu ssemateeka twatwala mu electoral commission Mr. Kasirye Gonzaga y'omu ku bayambi ba honorable Mpuuga e Masaka yatutwala mu court nga bawakanya ssemateeka ya Nuupu era mpaka kati kakati nno mu ngeri y'emu omubaka musajja mukulu wamanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro kunyiza mu bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba bineeno munywanyi nkusaba gwo b'obyewulirirako ate ojja kijjamu omusera musango yagamba yali abataaso kakati babafunamu ensimbi ekyo kya busiru na kya bugwagwa tekyetagana kuyisa wantu wonna era kiraga nti tategeera anti mwe mulekerawo okusagira ku bulamu bw'abantu kati ali ku basibe abafuya bazukusiza Kibalama yamuleese kuba naye ali kubaabula ali ku basibe Nabbanja yakkiriza nti Kibalama gavumenti yemuyina Balamu yamuleese naye agenda amunnyonnyola akkirize damulira bamuleese Sempijja bamuleese Rita Nabukenya bamuleese tuleme kusaagira mu bintu bino nti bantu bali mu ssente Balama tulabanga abaava ennyo nti tusobola okulya ku mirambo gy'abantu ate nga bo batemu yeye mutemu yatambula n'abatemu yawagira abatemu so tayinza gamba nti ate ffe ku temulye ffe tugobolola in fact ye yagobolola kuba yafuuka minisita ye minisita asoose okufuuka minisita Balama naye wadde wuliriza bulungi luvoola ngamba okozesa omutemu ate abantu baafa dan kyeyune bamukuba masasi naliwo naye si minisita anti ayingidde mu ensonga zino teziri limited kwaba abasibe nati nga tomuteeka akirimu kuba kino bino ebintu byonna okutemula bannayuganda mu kalulu kyali kiri wamu toyinza kukyawula amaziga ge tukabira Olivia Utaye emyaka 4 ge maziga ge tukabira Rita Nabukenya ataliiwo atagenda kudda Bampitaddeni BTN Media Beyond the Newsroom wosanga ate amawulire oba oliawo agensa gosobola okubeera nga weesigamako 225 wetuli okubeera nga tukuweereza n'okuwa ekyo ekisinga okubeerera ddala ate eky'omutindo era eky'omuwendo omunene nnyo nnyini ddala banywanyi munzikirize mbateere wano ate tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo azenkyakuleetera ku Beyond the Newsroom where the untold story is revealed. Salute. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.